Sheikh Nuhu Muzata, Lemma, Namakula, Eddie Kenzo, mwe muwambye amawulire ennaku zino. Naye nze ndi ttiimu Kenzo. Kyensaba ngenda kusaba ensonga bbiri mu vidiyo zino. Abantu babiri mwetonde nga sinayogera kintu kyonna. Sheikh Muzata weetonde, ne Rema weetonde. Gwe Rema weetonda olw'ebyo ebituusiddwako abadde bbaawo mu mawulire. Lwaki? Sheikh Muzata oli mwami mukulu oweebwa ekitiibwa mu ggwanga ne mu ddiini y'Obusiraamu, ate nga Abannayuganda babadde bakwagala nnyo, naye ofuuse ekyeneena olw'ebigambo bye wayogedde. Naye kantu katono nnyo n'olina okukola okuvaayo ne weetonda eri Kenzo n'eri eggwanga. Omuganda agamba wali omulema tofunyirawo olugalo. Kati gwe bw'ogamba omuntu nti alina ppini bbiri mu matu nti baba bali ba Lusiraamu, ate nga ne Kenzo naye alizirina, okuggyako bw'oleese obujulizi, ate ne bw'obeera obuleesi, ddembe ly'okola. Omuntu alina eddembe ly'okola ekintu ky'ayagala. Ekirala, tosobola gamba munno mbunno simanya. Nze nange bwe mba nnina omukyala gwe njagala, mba nnina ekifaananyi kye mwagaliramu. Abasajja tubeera ne stress nnyingi nnyo ku mirimu, bizinensi, yonna gye tuyita. Naye bw'oba wasalawo n'osiima omuwala n'omuteeka ewaka, wandibadde ofuna omukwano nga maama wo gwe yandibadde akuwa. Kati ogamba otya nti nno Kenzo agenda awasa ennyina? Mulova nga taliiyo. Kenzo bw'aba agamba nti ayagala omuntu ng'amuwa omukwano gulinga ogwa maama we, mutuufu kubanga talina maama. Kati omukwano gwa maama alina kujja mu mukyala we, naye n'ogamba mbuno bw'aba anoonyalira omukwano gulinga ogwa nnyina agenda awasa ennyina. Gw'atali kisogasoga tukulaba, olyoka oyite munne ekisogasoga. Oli musajja mukulu, olina abaana ab'obulenzi, bagenda kutuuka mu mbeera Kenzo gy'alimu. Simanyi gwe magezi ki gw'amala googera bigambo bw'otyo, simanyi gwe magezi ki gogenda kuwa baana bo singa baba batuuse mu mbeera Kenzo gy'alimu, kubadde Kenzo ali mu myaka gy'abatabani be. N'olwekyo musajja mukulu Sheikh Muzata ovumye abantu bangi. Wavuma mu bajje, siri Musiraamu, naye enkola gye wavumirangamu mu bajje teyali nnungi. Ovumye Katikkiro wa Buganda, ovumye Museveni, ovumye Sophie Nantonde, wuuyo ovumye simanyaani, kati oli ku Kenzo. Gwe buli omu ovuma muvumi. Omuntu omukulu ali ku ddaala ly'oliko wandibadde oweebwa buweebwa kitiibwa, n'oyiga engeri gye basabikamu ebigambo. Omusajja omukulu oyinza otya okuba nga tomanyi kusabika bigambo? N'olwekyo Sheikh Muzata weetonde, nzira ku Rema. Rema nawe vaayo weetonde. Bw'oba wasalawo n'okola bye wakola, n'oyendera mu nnyumba y'omusajja n'okola ebyo byonna, bw'oleese munno okubeera mu mbeera eyo. Rema tulabye abakazi bangi balina ebizibu, bw'okaabya kajjanja naye ne bagumira mu maka olw'abaana baabwe. Psychologically omwana w'omuto kyalinzi, kati omulazi omuntu atali mutuufu ate nga kitaawe abadde amwagala. Kati gwe lwaki otuuka ku mbeera eyo esalawo bw'etyo nga tomaze kulowooza? Obugumiikiriza kintu kikulu nnyo. Wandibadde otuuka ku kyoyagala, naye oluddewo okugumiikiriza n'osalawo bw'otyo mu mbeera gy'osazeewo. So kolanga omukazi we yandikoze, ogumire ebizibu, obeere mu maka. Kuba kati simanyi kyakutugamba singa wabeerawo embeera ne mukyawa ne Amuza, ne mukyawagana ne Amuza. Simanyi kyojja tukugamba Bannayuganda. Nze siraba bizibu by'obadde olina mu maka ku bizibu abakyala bye babeera nabo. Oba okiraba ensonga y'obwenzi
obwenzi nafu omusajja Katonda yamutondera okwagala abakazi bonna bawulira ng'ayagala naye bw'aba yasalawo n'aleeta gwe mu maka tasobola kugamba nti no ensonga ekututte bwenzi baba butakuwa budde. Abakazi bagumira mu makama omusajja mubbi haiwe robara naye omukazi n'aguma n'abeera mu maka lwa omusajja musezi singa Kenzo abadde musezi twandigambyeko. Abakazi bagumira ebizibu bingi naawe obadde ogenda kutuuka ku lyengedde ate okoye banyaga oba okiraba naye kumirayo gy'ogenze ffe muganda waffe Kenzo nga bannayuganda agenda kusigala ng'akubira bannayuganda omuziki ate bannayuganda bamwagale ate afune n'embooko y'ekyasa ekisinga ddala. N'olwekyo kyenkusabira gumirayo gy'olaze tovaayo beerayo mu bufumbo onywerereyo ebizibu byonna by'onoosangayo bigumire ate tokatodda mu midiya n'okaaba esimanya bali yasiya. Ekirala ye Kenzo mukulu wange muganda wange Kenzo munnamasaka munnange Kenzo nkusaba we konsoline ove ku muzaata okole ebikutwala mu maaso kiwemu emyaka ng'ebiri ofune omukazi omulala naakutegeera ate n'omwana waffe omunonere warema omwana alina kubeera naawe ofune omukyalo omulala eyo chapita ekuzingibwe todda mu maziga. Wayimba akayimba sitamina era ne sitamina wayimba akayimba totya loosi era nga totya loosi yo bweba loosi yagenze sigala nga oli boosi Kenzo kyokugamba ndi wa munyendo ate naawe oli wa munyendo kyenkusaba totya loosi eyo loosi yagenze eyo loosi yazze yalema loosi noonya walala twale eggwanga lyaffe mu maaso ebyo byokuwoza mbuliro ogenda kuva mu kuyimba kubanga muzaata tayita muzaata teyeetooza ate ekyo kyabujega sigala ku stage esanyusa bannayuganda abakuvuma mbw'oli muli wabisi aganze tobindyangako siwulirangako munnayuganda bwe wali obiriddeko. N'olwekyo gwe nywera ebigambo bitajja bingi wabula mpa amagezi ng'omusajja omuganda yeddira enkima amagezi Kenzo va mu mawulire sooka weesonyiwe mu social media ebyo bikuyitako nabuli atuukirira Kenzo wonna waali amuggyeko essimu ze asooke yeesonyiwe social media Kenzo asobole okuba obudde engulu. For God and my country nze Katumba Fred Sali Katumba International omukutu gwange gwa YouTube kalabye ka video kano kwongereyo tosubscribinge osobola okufuna n'ebirowoozo ebirala ebizimba ebiva mu bannayuganda. Social media tetugikozesa kwogera bitasaana nakulaga bifaananyi bitasaana tugikozesa kusomesa ggwanga. N'olwekyo Kenzo twala byenjogedde naawe Rema twala byenjogedde gwe muzaata nayo weetereeze oleme kufuuka kisassalala kuba abantu babadde bakuwa ekitiibwa kati bagenda kutuuka ekiseera nga bakufuuse kyeneena nga tokyayi kigambo ky'oyogera abantu ne bakiwuliriramu ne bakikiririzamu. Vaayo weetondere eggwanga weetondere abasajja ffenna mu ggwanga abaali bayise mu mbeera Kenzo gy'alimu. Bannayuganda bajja kusonyiwa bannayuganda bajja kuddamu okuwulira by'oyogera naye essaawa eyo ofuuse kitagasa. Mukadde wange muzaata muuza weetereeze kola kye bayita self evaluation wetunulemu ate kirungi nnyo muzaata n'olokoka naawe Kenzo mulokoka singa Kenzo mubadde balokole ebintu bino tebyandikuyisiza bubi nnyo kubanga bwe tusoma mu byawandiikibwa tulabayo Yobu yafiirwa buli kimu naye teyava ku mulamwa. So bulema bw'aba agenze ate nobwe okyalira n'omukisa ogumuddira naye omuntu akuvaako bw'ati n'akuyita mu mikono n'essuka n'obeera nga wakamukuba embaga emyezi ne giyitawo ebiri omukazi ne bamutwala n'ojjukira ssente zo ze wateekamu n'okola ki naye gwakuzaayirira omwana oyo Rema muveeko Kenzo kola kati bitwala mu maaso noonya ne zi BET award endala bannayuganda kye beetaaga
toddamu kugenda ku social media ekiseera kino sooka ogyesunire osobole okwogera, osobole okwebuulirira n'abakuli okumpi babeere nga balina ku magezi, toweesembereza abantu basirusiru, obeere nga osobola okwetereeza. For God and my country.